nga bamaze okusuula akalulu kaabwe abalonzi baba beesunga okulaba abantu baabwe so nga n'abeesimbyewo baba basuubira okubamu abo abanaalangirirwa ku buwanguzi era ng'okusinziira ku ssemateeka akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa essaawa 48 okulangirira ebivudde mu kulonda. Kati abantu abaavaayo okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti mu disitulikiti y'e Kampala kw'ossa n'eky'omubaka omukyala ng'eno ekolebwa amagombolola 5 okuli Kampala Central, Lubaga, Nakawa, Makindye ko ne Kawempe nga zino zikola ebifo ebivuganyizibwako 10. Bano olwamala okusuula akalulu kaabwe ne beeyiwa ku kisaawe Kololo awaabadde wagattirwa obululu bwabwe. Olunaku olwokutaano abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda baalumalako bagatta bululu wabula ku byeyolekeramu munnakibiina kya NUP era ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya yamuviirako okulangirira nga bwe yali avudde mu lwokaano. Naye bannakampala Central tubeebaza nnyo kubanga bo baatulonze n'akajanja naye omubbi w'obululu ababbi bonna bayigira ku mubbi wakati nga zikoonyesa wa 2 ez'ekiro ku lunaku olwo Asasha Rashid ng'ono yakuliramu ebyokulonda mu Kampala yalangirira Hajat Misa Kabanda ku buwanguzi bw'omubaka wa Kampala Central ng'ono yafuna obululu emitwalo 22,332 nga yaddirirwamu na NUP David Lewis Lubongoya n'obululu omutwalo 1,242 era wanaaliko obubaka bwe yawa abalonzi be. His Excellence Flag bearers bonna ba MPs obuwanguzi bwe twatuuseeko particularly n'enjozaayoza maama wa Kampala Hajat Misa Kabanda. Enkambi endala okuli Nakawa, Makindye ne Kawempe zaali muvaawo mpitewo w'amaanyi era ng'abamu ku bavuganya ku bifo bino balabwako nga booza ku mmunye olw'ebyo ebyeyolekera mu kubala bye baayita obubbi obw'enkukunala. Mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga nga zikoonye essaawa 10 akulira akakiiko kano yalangirira abawangudde disitulikiti y'e Lubaga era nga Nassolo Eugenia ye yawangula ekya Lubaga North nga yaddirirwa Mbaziira Musa eyali avuganya ku kkaadi ya NRM so nga mu Lubaga South yalangirira Abubeka Kawalya ng'eyali asukkulumye ku banne. Returning officer wa Lubaga ne team ye muno wa Kampala nti at least ku nkomerero ya byonna basazeewo okukola amazima ku bana Lubaga kubanga ffe twabadde twawangudde dda almost buli polling station. Nakawa East ng'eno yawanguddwa munna NRM Ruhinda Frederick ng'ono yafunye obululu omutwalo 1,555 era ng'eno yeewabadde bali mu ezo nsubuga avuganya ku bwa Lord Mayor ng'ono yaddiriddwa Alex Waiswa Mufumbiro munnakibiina kya NUP. Nyumba ku nyumba gatulondoola ebizibu by'abantu kakati ngeze Parliament tugenda kubigonjoola baswaza maledde omubaka waabwe omu onadde befredi lugendo kale ngado okweta babiri n'ababiri bannemeredde sobodde kuggusaako omu kyamaanyi nnyo emyaka 10 gye badde maze mu Nakawa nga tugenda mubaka wa NRM n'ababaka ba opposition. Oluvannyuma Joel Ssennyonyi naye yalangirirwa ku ky'omubaka wa Nakawa West ng'ono yafuna obululu emitwalo 2,171 era ng'ono Hasasha Rashid ekiwandiiko ekimukakasa ku buwanguzi yakikwasa mukyala we eyaliwo omukadde ako wabula oluvannyuma naye yatuuse mu kifo kino n'ayogerako eri bannamawulire. Tuli mu kibuga obukonge tebutwala banga nnene okutuuka wano n'ebirala kiki ekigenda maaso naye of course kyetwazudde okubaawo kuno eri nga bagezaako okuyingirira bakatta ku figures okuyamba abaflag bearer aba NRM ensonga zo tuze tuzogerako wano nga returning officer bwe beebuzaabuza bagana ba agents bafugimbi babakkiriza kusanga bbiri bagenda okutuukayo nga box zonna zijju ebyo byonna twabikkiriza naye nga tusigala tubawangula
twagezaako okulwana ne tukuuma kitukuumye naye twasigala tuwangula ne tulowooza nti we tunajja wano tunasobola okwongera okusekiwalinga akalulu kaffe naye kyennaku tibayiye abasirikale mu bungi ne bakangakanga nti ne batandika okukyusa result. Bano baayisa abeegwanyiza ekyakawempe South era gye byaggweeredde nga muna NRM Ntale Nsereko Madiina awangulidde ku bululu omutwalo gumu 8,591 ng'ono yaddiriddwa Fred Nyanzi Sentamu. Ebyo nga biri bityo waabaddewo ensasagge Zahara Mahala Luyirika bwe yabadde nga biwako declaration forms ze era wano baalabiddwako nga basikagana omuguwa kaseera. Wano obunkenke bweyongera era bw'atyo Rashid yayita abavuganya ku kya Makindye East n'asoma obubonero bwabwe era nga Ali Kasirye Mulyannyama yamaliriza alangiriddwa ku buwanguzi mu kifo kino naddirira munna NRM Abaho. Kaidekerea Kasirye Nganda Ali, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Makindye Division East. Mu ngeri yemu n'aba Makindye West baayitibwa era nga wano Zahara Mahala Luyirika ng'ono yabadde sipiika w'olukiiko olukulu olwa KCCA yalangirirwa ku buwanguzi bw'atyo n'addirirwa munna NRM. Bano bwe batyo baayogerako eri bannamawulire. Ya Makindye East. So olusooka omulimu tugumaze naye we still have a long way to go. Kubanga ne bwoba ogenda kutambula olugendo lwa 2009 we start with the first step. First step tugifunye, first step eddako kwe kulaba nga tugenda mu Uganda empya. Your voice spoke and I know they must be feeling it. They are feeling it. And one time, one day, they are going to overcome. We shall get there. Kira buli alangirirwa waabangawo obunkenke obw'amaanyi era n'omubaka omukyala owa Kampala era nga wano Shamim Malende munna NUP ye yaddamu okunywa mu bannaakendo. Oluvannyuma lw'essaawa 3 ng'ono talabikako bw'atyo yakomawo mu bunkenke obw'amaanyi era n'ebyokwenira ne byongera okunywezebwa n'atandika okulangirira ebivudde mu kulonda ng'amaze okusoma obubonero bwa Nalukoola ne Farida Nambi. Teyabirinda ebiddirira bw'atyo ne bamuggyawo mu bunkenke obw'amaanyi ne bamuggya mu kifo kino. Ku bifo 10 mu disitulikiti y'e Kampala NRM yafunako ebifo 3 era ng'omusanvu byatwalibwa banna NUP. Kimuli Abdallah, KTV amalindirire.